Kulika y'omu ku mulamu okwo mu gataliiko nfuufu amalo Bwakabaka butandise kaweefube w'okuddaabiriza embiri n'ebifo eby'obuwangwa nga batandikidde kuzimba bbugwe ku lubiri lwa Kawumpuli Muyego lusangibwa ebbombo Buyego mu disitulikiti y'e Luweero. Omulimu gw'okuddaabiriza olubiri lwa Kawumpuli Muyego lusangibwa ebbombo mu Luweero kutandise na bbugwe azimbidwa ku lubiri luno luweza kuyiika bbiri okuzimba bbugwe kidi abantu ab'enjawulo abali bakulira ebikuli byakaloko kalezi n'okuserera mu lubiri luno nga byefuula abalinyiddwako emmando nga byonna babadde babikola misana tuko nga n'abaana balaba. Kubanga bwe twabagambangako nga bo bagamba nti okusera nakyo kivunaanyizibwa okubeera nga kibeera mu lubiri, naye ffe ne tulaba nga kintu kibi nnyo kubanga mwabeerangamu abaana bangi. Nagamba ewaffe kya buwangwa era nina okukola emikolo gino era tuba tutudde mu lukiiko mbalageko kofa nayimuka. Avunaanyizibwa ku bifo binene Bwakabaka Omulangira Lwangula Edwisa Basajjansula ategeeza nti Obwakabaka bwe bawaliziddde okuzimba bbugwe ku lubiri luno oluvannyuma lw'abantu abali beefudde abalokulira okutandika ebikola eby'obusizi ebisadatuko nga n'abakyala ensiko bakikyalira mu lujjudde lw'abantu. Bakoleramu ebyakalogo kaleezi n'okutuuka okuzaalira mu mbuga zino ez'ennono ekikontana n'obuwangwa bw'Obwakabaka bwa Buganda. Kale nno omulimu ogwatuleese okulaba nga abantu bano bakomya ebikolobero mu bifo kino ensonga lwaki twasitukiddemu okulaba nga tutaddeko bbugwe. Ono ategeeza nti Obwakabaka bwafuna okwemulugunya okuva mu batuuze olw'okwesitaza abaana nga n'abantu abakola ebikola bino si bateekeddwa okubeera mu lubiri. Abantu bano batandika mpolampola baweza tukola bulongo baweza tuli ku nsonga za sere n'afuuka sere ne bamujja mu kyama bamuzza mu lwatu. Omulage Katerega Stuart nga Katikkiro w'Amayigo nga yakulira ebibuwanga amasiro ag'enjawulo alambuludde ku bukulu bw'olubiri luno mwategeereza nti buli kika mu Buganda kirina emikolo gye kikolamu. Naye sigamba nti buli muzzukulu ava mu kika alina okujja okukola emikolo egy'ekika ekyo, si bwe kiri. Sala Nankanja nga emutongole w'Obuyego asiimye Omulangira Luwangula olw'okugoba abantu bano mu lubiri kuba kibadde kisusse. Nga tebatugamba nti mu lubiri luno terwakunkumulwangamu terwefungulirwangamu ng'era balina sayidi gye balina okutunula ng'omuntu abadde akunkumula oba nga abadde akyamyeko emmanju mu kaabuyonjo. Abasajja nabo ne bajjayo obwerere bwabwe nabo ne babuuba. Bano babagana amateeka makakali agatalina kupusibwa maaso era nga yenna ayingira mu lubiri luno n'agamenya atanzibwa ensimbi ezitaka wansi w'Emitwalo 5 oba okusibwa. Olw'ensonga eyo ey'abantu okwefuula mukoko okusera mu lubiri luno twateekawo amateeka ku mulyango nti omuntu singa ayingira n'abeera ng'akoleddemu ekikolobero kyonna ajja kuwanga engassi. Okusinziira ku basajja nsolo omulimu gw'okuzimba bbugwe gwakumala obukadde obusimu 7 ate okumaliza gwonna gwakumalawo obukadde obusimu 18. Wakati mu kukola emirimu mu kuddaabiriza ne mu kulaba okuteekateeka emirimu nga bwe giri naye nga mu kubala ekifo kyo tubalira ddala nga bwe kyenkana obunene kibalibwa obukadde nga 19. Bwe gutyo nno tusaba nga tukubiriza Mukuumaddamula kati aliko okulaba nga embuga eno tukwasiza wamu abasaatuusi n'abo Bunyadde bakasaanya abagisaaliibiramu ng'omulimu guno teguzikira. Robert Musanje yakusakidde guli enkulu Okwedde TV. Kale ate bo bannannyini nte ezabbibwa Mityana poliisi n'ezikwatira e Nateete mu kiro ekyakeesa olw'omukaaga bagenze ku poliisi eno ne beebaza poliisi olw'okukwata bamulya nnimire bano. Kuliko n'omukadde asanyuse ku beeyiye asanze Namu. Oluvannyuma lwa poliisi ya Crime Intelligence okukwata abasajja 3 nga babbye ente nga bazitemye etimi n'amaliba gaazo, bannannyini ente bagumbye ku poliisi e Nateete okulaba ku basajja bano abatwala ebisolo byabwe nga n'ebimu byalina amawako. Bwe batuuse ku poliisi ne babalaga abasajja bano bakaabye kubanga nabo ente zaabwe ze babadde batunuulidde. E Nateete nga bangambye nti ente ennyama baagikutte sinkyaleko mbaageko ddiba ngenda okutuuka e Nateete nga mutuufu yennyama y'ente yange. Amazima mpulidde ennaku ninjagala ndabe ku baazikutte. Basimye bukedde okubalaga amawulire nga wano we bazuulidde abantu abaatwala ente zaabwe gye bali era nga basabye ekitongole kya poliisi obutata basajja bano kubanga bamazeewo ebisolo. Nebaza poliisi obuntu bulamu bwetulaze n'obukuumi bwe bankoledde. Nebaza n'ababukedde kuba be baagiranze. Nze nabirabye ku gataliiko nfuufu. Nsanyusa okuba nga ndabye ku buufu bw'ente yange okulaba ezabbiddwa nga sebo nebaza ababukedde abakoze omulimu omunene
okuba nti tutuuka ku bifaananyi bino bitandirabise. Aida Muguluma essanyu libuza okumutta oluvannyuma lw'okusanga ente ye yakamala omwezi gumu nga yakazaala nga ye ekyalinamu tebagitanga era ne yeebaza bukedde olw'amawulire ge yalaze. Bagibba lwakubiri era lwakusatu. Kati ffe ne tunoonya ne tubulwa ne tulaba agataliiko nfuufu kwe twagidde ku poliisi ennateete. Nayinza okutuuka ennateete ente yennyaniriza n'engoberera ne mmanya nti yeeyange era olundabye ne poliisi olulabye ng'ejja gyendi ne bakkiriza nti ente yange. Asabye poliisi ababbi bano okubanywereza ddala baleme kuddamu kubabbira bisolo. Bangi abakaaba obubuzi babusala, ente bazisala, obukoko babumaze ku kyalo taata. Batalina kyakulya ebanka. Kale gegataliiko nfuufu gano gennyini golaba atezo enteekateeka z'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja egy'omulundi ogw'enkaaga mu 8 zigenda mu maaso. Abakozi ba Vision Group batalaaza ebitundu bya Kampala nga bakunga abantu okugula emijoozi okwetaba mu misinde gy'abeene egy'okubeerawo nga 16 omwezi guno. Emisinde gy'okuza amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'omulundi ogw'enkaaga mu 8 gyakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno mu Lubiri e Mengo ng'egy'omulundi guno gigendeddemu okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Olwaleero abakozi ba Vision Group basiibye mu bitundu bya Kampala nga bakunga abantu okugula emijoozi gye banayambala okwetaba mu misinde egyo. Batandikidde ku luguudo lwa Nassa era ng'eno abantu bangi bagiguze okwetaba misinde gya Ssaabasajja. Beeyongeddeyo mu bitundu okubadde wa Kiseka, Nakivubo, Aluwa Paaka, Kampala Road ssaako n'ebitundu ebirala nga naye abantu bajjumbira ogigula ne bakunga bannaabwe okwetaba mu misinde. Nkunga abantu mwena mwena Abasoga, Abaganda, Abalugwala, Abadaama, Abasambya mwena mwena mweze tuwagira Obwakabaka bwa Buganda. Amyuka akulira okutegeka ebivulu mu Vision Group Kennedy Mota asimye abasobodde okugula emijoozi basobole okwetaba mu misinde ekigendereddemu okulwanyisa obulwadde obwamukenenya. Yes, olunaku olwaleero tusimbudde tutandise okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala ebitundu ebiranye mu Kampala n'ebitundu ebiranyewo nga tutambuza emijoozi gy'emisinde gya Kabaka egigenda okubeera olunaku z'omwezi nga 16 omwezi guno gwennyini nnyini. Njagala okwebaza abantu abawangalira ku Nassa Road, abantu abawangalira ku Container Village, abantu abawangalira ewa Kiseka n'ebitundu byonna gye tuyise olunaku olwaleero nga tutuna emijoozi gino. Emijoozi ne gigula emitwalo 2 gyokka, woolaba ekimotoka kya bukedde nga kikuyitako kiyimirize kikuwa omujoozi osobole okuba nga oddukira omulanga gwa baffe ogw'okumalawo akawuka akamukenenya wetunatuukira mu mwaka 2. Olunaku olw'enkya tusuubira okutambulira mu bifo ebyebutabika, Bugoloobi, Luzira, Kitintale n'ebitundu ebiriraanyaawo. So n'olw'ensonga eyo ekyokukola kyangu nnyo, mitwalo 2 nga weefunira kajooziko nga weteekateeka. David Tamale yakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV. Negattako buli lwa 6 essaawa 3:30. N'amala vibe yujiba tusako n'amala vibe ku mmeeri jangu jaguze ne dola n'amala ow'embwa mu bijaguzo by'emyaka 17 mu mawulire nga 3 ogwokuna 2023 tugenda kuseeya ku mmeeri nnyonyi rumyansi eriko eya MV No Deal Victoria olosas banda etusabula omuziki DJ Shiro alongside MC Josh okikube ediyawe tengamida ne Coach Brian tuli bakugesa nabo tugenda kubako ne surprise artist tuli bakusula ku Victoria Forest Resort e Kalangala okugenda ku Namala Vibe ku Mary okusula e Kalangala breakfast dinner AGATALIIKO ne entertainment bwembera kapo musasula emitwalo 45 ate ng'oli omu emitwalo 39 okula booking ku bessimu 0758 950000 bino bya fast come fast serve sente zinava omuzagenda mu school requirements ez'abaana baba single mothers MC Saimo omunene w'ekibuga Namala Vibe ku Mary ewagiddwa MV No Deal Victoria Ayan Motors Prestige Majarena Capital Chicken Rules Form Victoria Forest Resort Guys Divo Collection Beats by Derek Sammy Photography Nebukede Family Tugenda Dubai isitakanivo Gawa tugenda kunyumirwa endonga ate tugenda Dubai Kyakutokota ku Forest Park e Buloba ku Easter Monday abayimbi bonna abasitunda abanyuma okutundulako Shiba Karungi Maddox Samatimba B2C Pastor
Wilson Bugembe kataliyandikadde omwana emposeera n'abayimbi Big Eye onawulira obuwomi bw'endongo ku Forest Park wano guno gwe mukisa gwokka gwofunye okunyumirwa endongo ate ogende ne Dubai ojoge olaba amazzi agayimba n'ebisanyusa ebirala bingi nga bikutuusibwako Uganda Airline, Hema Water, Bugende TV, Bekirara ne BBH Travelers omutwalo gwo gw'okuyingira VIP emitwalo 2 tugenda kufa tosubwa ku Bugende TV. Essanyu liva munda so si kongolo. Tosubwa ku Bugende TV. Wosaliza akabiri ku gas oyo fire. Nonyeza teriwe situse naye tebakutundayo mu butale. Jimba dinga mbagambi bbanga lyonna. Kulaba luli lwali lumu yewankolo bisemu amaso labagalwana n'otulo yanukula obubaka togere kirala. Omuntu gukutte mu bootcamp ya Miss ne Mr. Bukedde abaana gye bawandira fire ku fire. Tosubwa ku Bukedde TV. Obulamu obw'omu nga buluma mwana watu bulinga bulwadde. Ne bosi wange nangamba naye Ana lwaki tokwata n'ennamba n'okubira omusajja oyo. Bwe tolengera omubiri olumwatya obulwadde nga programu abanoonya weeri nga tolina mwagalwa. Olirwe nkukwatako muli giwulira masimba ne kiroga kasukaali walunga ne kagala ayina ensawo erimu akantu mukwano gwonguyina nange andago sente nange mulago wabula onyiriro tukuloolinga n'abamata ebyo biina munaye okunoonya si musango anti buli muntu aba ne kyayagala. Ate saagala mukazi nga maama wo yakuza baazaala baana bawala bokka njagala nga mulimuko n'abalenzi. Ate saagala omukazi mutono andira emmere yange n'etakuluma. Bangi basobodde okuyita mu puroguramu eno abanoonya ne bafuna ababeezi. Oluvanvulira enjala olinga atakwata mu ngoye bambira bemmunye. N'egattaako buli lwa mukaaga essaawa 3:30 ez'akawungeezi nange Philip Kaggwa tosubwa. Tosubwa ku Bugende TV. N'amala vibe yujiba tusako n'amala vibe ku mmeeri jangu jaguze ne Dora n'amala ow'embwa mu bijaguzo by'emyaka 17 mu mawulire nga 3 Ogwokuna 2023 tugenda kuseeya ku mmeeri nnyonyi rumyansi eriko eya MV No Deal Victoria olosas banda etusabula omuziki DJ Shura alongside MC Josh okikube ediyawe tengamida ne Coach Brian tuli bakugesa nabo tugenda kubako ne surprise artist tuli bakusola ku Victoria Forest Resort Kalangala okugenda ku Namala Vibe ku Mary okusula Kalangala breakfast dinner AGATALIIKO ne entertainment bwembera kapo musasula emitwalo 45 ate ng'oli omu emitwalo 39 okula booking ku bessimu 0758 950000 bino bya fast come fast serve sente zinava omuzagenda mu school requirements ez'abaana baba single mothers MC Saimo omunene w'ekibuga Namala Vibe ku Mary ewagiddwa MV No Deal Victoria, Ayan Motors, Prestige Majarena, Capital Chicken, Rules Form, Victoria Forest Resort, Guys Divo Collection, Beats by Derek, Sammy Photography, Nebukede Family. Tugenda Dubai isika kanivo. Yawa tugenda kunyumirwa endongo ate tugenda Dubai. Kyakutokota ku Forest Park ebuloba. Ku Easter Monday. Abayimbi bonna abasitunda abanyuma okutunulako. Shiba kalungi. Maddox Samatimba. Bijusi Pasa Wilson Bugembe kataliyandikadde omwana emposeera n'abayimbi Big Eye onawulira obuwomi bw'endongo ku Forest Park wano guno gwe mukisa gwokka gwofunye okunyumirwa endongo ate ogende ne Dubai ojoge olaba amazzi agayimba n'ebisanyusa
kozesa ebirala bingi nga bikutuusibwako Uganda Airline, Hema Water, Bukedde TV, Bekirara ne BBH Travelers omutwalo gwo mwakuyingira VIP emitwalo 2 tugenda kufa. Tosubwa ku Bukedde TV. Essanyu liva munda so si kongolo. Gwedde omuddusi w'embeera empanvu ojja kubakkiriramu. Tosubwa ku Bukedde TV.